Omukyala Pastor Jessica Kayanja avuddeyo n'ayanukula Pastor David Kiganda ne Pastor Jackson Senyonga ku bigambo bye bakavaayo oluvannyuma kaawo ne boogera ku bbaawe ebikwatagana n'eby'Ebisiyaga. Naye nga muli mutya baddiya, mwasibye mutya, mwasuze mutya, kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Tonnaba subscribinga mukwano, nkusaba sooka subscribinge, Meranke News, liking eno video, sharing, commenting, teekako notification bell, ako akadde wenteekayo video obeere nga togisubwa. Naye nga kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Ba returning subscribers mbaagala nnyo ak'ensuso, kye mukola kya kabi nnyo. Munnange ennaku awo ntono emabega omusumba Pastor Robert Kayanja yavaayo n'alaga telecommunication matrix oba ze wandiise graphs oba patterns nga ziraga abasumba ab'enjawulo n'abamu abantu nga si basumba nga kuliko n'abavubuka abavaayo ne bamulumiriza tinno yabalya Ebisiyaga nga balaga engeri gye baali nga beekubiramu amasimu. Yavaayo n'abiraga aba church members era ne ku TV byaliko, ng'era n'omusumba Kiganda yaliko kwabo abasumba abamu abaaliko. So munange Pastor David Kiganda yavaayo nga si musanyufu n'agamba Pastor Robert Kayanja ayine namba ye. Lwaki teyasoose n'amukubira n'amugamba yiibino eno poliisi bye yampadde obimanyiiko, gwe obyogerako ki? Nga tannaba kugenda kubipostinga buli wamu, yandisoose n'amwebuuzaako n'alaba ye abyogerako ki, mbuno naye teyamukubira. Ekyo kyamutabula nnyo, n'amugamba abamuwadde ezo graphs bamuwe n'amaloboozi kubanga telecommunication companies zibeera n'amaloboozi, nago bagamuwe awulire biki bye baalinga boogera. Naye mbw'alekeraawo ogenda nga yonoona amanya g'abantu abalala, nga yonoona amanya g'abasumba banne. Era n'ayongerako n'amugamba nti nno abantu kye beetaaga kyokka ye kuvaayo alangirira agambe buno nze siri muli wabisiyaga, siri musiyaazi, ate abyogere mu Luganda ne mu Luzungu. Era eyo video nagikolako naawe wansi, woba tonaba giraba osobola okugenda n'obeera nga obiraba butya we byali mu bujjuvu bwabyo. So munange ye mukyala we yavuddeyo, mukyala wa Pastor Robert Kayanja yavuddeyo n'amwanukula, ne Pastor Jackson Senyonga naye yavaayo n'ayogera bingi nnyo nnyo, n'agamba Pastor Robert Kayanja mu kifo ky'okuleeta ebyo byonna ng'obuzaabuza abantu, jangu erife abasumba tukwatagane wamu tukusabire otereere. Naye ebyo byonna bye wavuddeyo n'olaga byonna byonna si bituufu. Lwaki ennamba yo teriiko mbw'ate nga naawe walinga okubira abo abaana? Lwaki ennamba yo poliisi teyagitaddeko? N'ayogera awo ebigambo bingi nnyo 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 Pastor Jackson Senyonga naye bye yayogera, era bw'oba ng'oyagala okubiwulira osobola okuddayo mu ezo videos eziri wansi ojja kubanga obiwulira. So munange ye Pastor Jessica Kayanja yavuddeyo n'abanukula. Jjukira ye omwami we Robert Kayanja ebyo ebintu tabyogerako nnyo, tatera kubyogerako. Era ebiseera ebisinga mukyala we yavaayo n'ayogera kweza ensonga z'omusango gwe bamuloopa mbuno yalya abaana Ebisiyaga. Ne juzijuzi awo kooti we yatuula ne bagamba mbuno abaana babakebedde nga tebabalyangako Bisiyaga. Era mukyala we Jessica Kayanja ye yavaayo n'abyogerako era n'agamba kampeere Mukama obujulizi kubanga mmanyi omwami wange ye tagenda kuvaayo kwogera ku zino ensonga, naye nze kampeere Mukama obujulizi ku lulwe. So munange gwefuna bufunyi mukyala nga Pastor Jessica Kayanja, ojja kubanga ebibyo obimaze kubanga bambi ye mu buli mbeera avaayo n'adifendinga bbaawe, ye mu buli kimu avaayo n'adifendinga bbaawe. So munange era yabadde abuulira n'avaayo n'ayanukula abo abasumba
ababiri okuli Bishop David Kiganda ne Pastor Jackson Senyonga kwebyo ebigambo bye bavaayo ne boogera ku bbaawe kwezo ensonga z'Ebisiyaga naye nga byo bijjanyuma ng'obeerabiddeko era ng'obyewuliriddeko so ngenda kuba mbalekerako eno video ya Pastor Jessica Kayanja muwulire bigambo ki bye yagambye baneeno abasumba ababiri. So video yino kambeere nga njibalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. The problem of talkers. They talk a lot. They forget the scriptures. How can we come to you? Who are you? How can we defend ourselves before you? Who are you? Whatever you're doing is failing. You failed at house. You failed in church. We cannot defend ourselves before you. We know the lifter of our heads. We know the lifter of our heads. We would have fled Kampala long time ago. But we have a God. He is our glory. He is the lifter of our heads. He is our glory. The lifter of our heads. Compete with our God. Compete with our God. So because they spoke against you, because they talked about you, because they spoke against you, I will restore you. God is about to shame them. God is about to embarrass them. He has already embarrassed them. They are looking terrible. Job 8, 28. He says, those who hate you will be clothed with shame. How will they be shamed? When they speak, no longer touches anybody. They will speak and people will wonder they are fallen. They will speak and people will wonder how foolish they are. They were wondering about somebody. He's denying. Then he said, come out. Come out. And yet I'm not in it. That's not my phone number. Come out. Tell us who are financing you. God. He's about to confound the mouth. He's about to confuse the mouth. He's our glory. He's our glory. He's the lifter of our heads. He's the lifter of our heads.